Speaker wali ogambye omugenyi asooka sebo neyanziza nnyo sebo omukisa guno gompadde zikiriza nate okusooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizzaako nnyo abeekapeeka nakaseke kaasangombe mwebala okukola nange mulaba mbadde naakadda nvaako ku kampu Luttamaguzi tulwanagana n'okulaba nti tukyusa ebitundu byaffe mwebala abali mu kukola ebiro by'okwekubagiza bikendere naye njagala kusaasirako mwenna abafiiriddwa waliwo abadde omusomesa waffe omututumufu ennyo mu Nakaseke ng'era nasomako naye mu Luweero SS ng'ali mu kibiina kya wansi nga mwami Koomu headmaster waffe omwami gwe badde bayita Lubwama nga ye mukulu w'omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala mituba 10 na gumu ewaffe mukulu Kisitu kusasiddeko nnyo olw'okufiirwako mutowo twamuzise wali e Nakaseeta ewaffe Kaasangombe njagala kusaasirako ne famire y'omulongo Kato Honorable Kato Lubwama Omukama akusaasira ebyakusobako naye twongera okusabira famire yo eyongere okuba engumu. Njagala okusaba mukulu Jeno Katumba Wamala nalabye ekkubo lyaffe erigenda okuddaabirizibwa eri amatu ga Ssemutoka Peeka nga mulitaddeko nti kuddaabiriza ekkubo eryo lirina kuba reconstructed not rehabilitated naye mwalitaddeko 217 billions okuddaabiriza ekkubo erya 41 kilometers. Awo nno waliwo obubbi mukulu Katumba Wamala ekkubo erya kilomita 41 okuliddaabiriza ne billioni 217 nga buli kilomita eddaabirizibwa 5.7 billions. Ekyo kiri abunomo era ekyo tugenda kufiirawo ensonga lwaki mwaganya okuyita basentebe ba district ekkubo eryo mwe liyita Bwanika yabadde alina okubaawo Oweruwero Kibirango yabadde alina okubaawo ne Koomu nene mukukuta ne gurupu z'abafereri be nalabye mutuula nabo nga mukukuta ekkubo eryo sente temugenda kuzijja mu nsaawo zammwe sente zammwe wa musolo please ku mulundi guno tugenda kubabeerako that road should be reconstructed not rehabilitated. 217 billion shillings too much to just to rehabilitate a smaller road of 41 kilometers. Ekyo tukikugambye tugenda kufaafaagana nammwe kuba mwaganya okuyita ababaka b'ekitundu n'abakulembeze nga waliwo kye mubala olwabo bannyini kampuni ezo ze mwawadde. Njagala kusaba n'ekkubo lyaffe ery'ew'obulenzi Nakaseke Kapeeka lyali liteereddwako mukulu Museveni waliteekako omukono liibwe koolaasi naye tetunnaliraba n'ekkubo lino eryakalule Bowa Ssemyungu Kibaati Kalagala. Amakubo ago tugabajjukiza tukoye okutufuulinga naddala ffe abava mu Luweero okuteekanga amakubo munanka ne mujja ne mugaliirako ssente zammwe naye nga tusigalidde tuli awo. Njagala kusembyayo nga nsaba mukulu Museveni abaana ba Nuupu bano abawambibwa abajjudde makomera bateebwe. Abaana ba Nuupu be muwamba enkya n'eggulu abajjudde makomera mu bate. Yadde mubakwata nti wakuba bwagira His Excellency Kyagulanyi naye nayo bajja kufuna justice. Bayinza obutagifuna lwaleero naye nsuubira ebiro gye bijja abaana bano be mujjuzza makomera abatalina musango aba Nuupu abaana abato n'abantu abakulu bonna be mutugira eyo bajja kufuna justice. Kyekimu n'abasiraamu nze siri musiraamu nze musajja mukatuliki era mulaba ne gundi yange eno naye effujjo lye mukola ku basiraamu lye nalabye ewaakamoga tetunnategeere oba mulwanyisa busiraamu oba basiraamu effujjo lye mulizeemu ku basiraamu ery'okubatuntuza bamaseeka n'okubakolako effujjo era njagala kwebaza abaalaze obutambi buli effujjo lye mwadde mukola ewa Seeke Kamoga gye mwagenze nga mukola effujjo. Sebo nze siri musiraamu ndi mukatuliki ate nze seekyusakyusa naye effujjo erikolebwa ku basiraamu likome. Sebo omwaka gw'ebyensimbi gugenda kufaanana gutya agenda kwawukanako ne guno gutumaliriza financial year kati mwaka gw'ebyensimbi guno njagala kwongera okusabako badde ontwala emisinde ka sekendi ntambula mu byalo mbadde maliriza lipooti zange maliriza ne Buganda region. Abantu b'omu Buganda mwesabire nnyo 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 ebiseera byammwe eby'omu maaso si birungi. Nkiddamu abantu b'omu Buganda mwesabire nnyo 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 ebiseera byammwe eby'omu maaso si birungi. Abasajja bano baakola olukwesese okututwalako ettaka lyaffe lyonna mu Buganda
obubbi ttaka bwe mulaba obuliwo buteeketeeke okubwavu bwe baateekateeka nga bali mu nsiko buteeketeeke n'okuwamba abantu baffe abali prominent ababuzibwawo n'abatemulwa nabo buteeketeeke. Ssebo kino kisembezaayo kubanga ebiro gye bijja omuntu wa wano mu Buganda agenda kubanga yeeka atalina waabwe naye ng'olumbe lwajja tululaba gurupu z'abasajja bwe mwatereka eruweera eyo bajja ekigendererwa kyabwe kweddiza nsi yaffe Buganda bakoze olukujjukujju bonna nga bakwatagana okulaba nti batusaanyaawo. Kakati eno bajeti ambadde njigoberera ffe twakoowa Katemba oyo w'okugendanga ku bisaawe ne tutuula wali okugenda wali ebadde palamenti kati etuula mu bisaawe naye twakoowa Katemba oyo ffe twalinga tulowooza nti bajeti erina kubeerawo nga y'abantu nti you make this budget for Ugandans. But this is no longer a budget for Ugandans. This is a budget for a cocoon of people, a smaller group of people. Era luli abantu bamalanga ebiseera ne bagula n'amanda gaabwe naye kati buli omu ali ku bibye. Abagende kulo tetubagaana mugenda abamu mugenda kulaga fashion shows abalala omukulu abalengere waliwo obufuufufu bw'abategekera n'abalala abatalina byakukola mwe mugaa tugende bavuuka bakita tugende tulye ku malawundi ekkololo naye eŋŋanza alengera kuba bye tuteeka mu budget birala nnyo na bano bye bakola birala nnyo n'obeera mu nsi ng'abasajja beewoze buli katundu konna kati beewola ne kuba manerenda n'obabuuza ssente wa gye baziteeka naye nga bazifulumya mu investments zaabwe ze batadde Dubai, investments ze batadde China, investments ze batadde South Africa, of recent ne Kenya kati bataddeyo. Lwekyo badde ngoberera era nga omukulu oli bwagambye nti sente singa zigenda kusasula mabanja. Very true. But is this a pro people budget? The answer is no. And it will never be. It is not pro. Anti kyenkugambye ebintu bye muteeka mu budget bakola birala. Ebiwandiiko bikulaga wali nti tugenda kukola ku makubo naye amakubo mafu. Nti tugenda kukola ku malwale temuli mu ddagala. Nalabye noono omukyala Prime Minister Musafiri Nabbanja Honorable ng'atandise okulagira. Saagala kulaba opposition eyingira malwaliro. Oh maama ng'ogezze singa kati ne Uganda okutandika okulagira ba legislators nti balina kgenda malwaliro nti gwe nnyini Uganda ne kakundi k'abanobooleza mwe mulina okutambula mu malwaliro ng'ogezze maama lwakuba nti n'ensi eno yafa. But some of you people don't have the capacity mwali badde temugirina audacity eyimirira before the population kubanga mujjukire fayiro zammwe ziri wa DPP ez'amabaati. Your files are before the DPP gwakangaza mbu tetulina kgenda eri munanka ez'amabaati naye olw'okuba nti ensi yafa we allow you kubanga ogenda n'obuuza nti ye aliwo akyalimu ensa ogenda okwekanga gurupu y'abantu abatalimu nsabwe they are in charge of your country. Kakati gwe okuddaawo n'oŋŋambisa bw'okoze budget twagamba mukulu Museveni nti bw'oba onootereza eggwanga lino ng'oggyeko zino projekiti zammwe ze muleeta ate nga zammwe ne muzituuma mbu z'abantu naye nga zammwe ne tumugamba genda otunuulire okuba ekifaananyi reflection ya projects zo z'oteekawo zaali ziyambyeko ani. Kakati oyogera ku PDM twakugamba nze wali oneewerera mbu simanyi tujja kukwata Luttamaguzi ne Muwanga Kivume tukugamba nti ffe tujja kulekera PDM yo gitambuze but it will never be a success. Bulanda buli ajja yeekubagiza PDM twakubuulira nsi yaawa gye bagaba ssente nti obajje mu bwavu n'abakulembeze abataasomako tebaakikolako ekyo. Abantu bateerawo program ne tukugamba ensi Uganda ebeerawo ku bya bulimi ssente mmeka z'otadde mu by'obulimi. Kwange ero ojja kubagamba mbu wali eruweero nakulaba obalaga mbu simanyi mbu bakozese bucupa buwe bugenda okubajja mu bwavu busimanyi bottle irrigation. Abantu bali eri bali ku machineries modern irrigation kati gwoli wano ne sente ze tukuteera mu budget it's your money it's not Ugandan's money because yes ndagaawo kikiba na Uganda zigenda okukola enguudo his money. Do you know the anti nkugambye omanyi banyiri kampuni ezo ezikola enguudo era wali weewunyiza lwaki mu Uganda temuliimu kkubo liwangala myaka 10 naye nga bwe baba beewola ssente omwe obuzibu bwamwe mulowooza nti zino ssente za mwami Museveni n'obubinja obwo bwolaba bumwetoolodde. Manyumba ka parliament opposition alina company alina construction company era waliwo oluguudo baamuwa okuzijja kumwogerawo gaadi olina okumanya nti wali nti oyo gwe waayirijja nze nkugambye zino zonna kampuni z'olaba zaabwe
neziwe evvu mu kibuga nezisaako akasemiti ne tuziwa billions ne zikomawo the following weeks ne zigaa twakoze kakati nze kiba kya bulyaza amaanyi nze nga legislator akyetegeerera okujjawo ne nkugamba nti genda olinde budget, this is Museveni's budget and these groups not for Uganda, this budget is not for Ugandans. Mbadde nkugamba bwe tuba tukola appropriation twamugamba ng'oyagala okujja bannansi mu bwavu kuba omukulu ono yajjano yagamba nti omugagga tafugika n'akola emikutu gyonna egiraga nti bannansi abaavuwaza okubagoba ku ttaka bannansi bonna ofuuka landless okweddiza obugagga bw'eggwanga bwonna omuntu n'omugoba ku nnyanja n'omugoba ku lukalu buli bizinensi yonna bagitaddemu oluseke yaabwe be bali ku nnyanja mu byennyanja be bali mu nnuuni be bali mu sukaali be bali mu muceere be bali mu buli ka pulojekiti konna bakataddemu omuna be bali mu golodi be bali mu mabos everywhere be bataddeyo oluseke be bali mu musenyu ogusimibwa wonna wonna kakati bw'obeera mu nsi nga waliwo akakundi akalino akamanyi nti sente zonna eziri mu ggwanga zirina kuba zaako nga ne bannansi batandise okubeera satisfied mu bwavu bwe balimu ng'oli agamba nti there is a small group of people yerina okweddiza obugagga bw'eggwanga bwonna ne bakola budget kati buli ministry erimu desk officer. What is the need of a desk officer in a ministry? Desk officer basindikayo okulaba sente ezigenzeeyo mmeka nowulira bazitaddeyo ne bataddeko budget cuts kati gwe nkikwaddeko kubanza eri munabyafuzi nondoola ate ndi ku accountability committee genda obuuze omulimu gwa desk officer mu ministry gwaki be basindikayo mu kyama sente ne bazisoma wano bambi abantu abatamanyi nsi gyeraga abali mu bbanga abaweddemu essuubi n'abalala be basiriwaziza ne bakuba mu ngalo bambi ng'omulaba akuba engalo za kiwalazima naye ng'akimanyi the money is not going to kati gwe nkweky okulabirako kitono nnyo olina eddwaliro lya gavumenti wali olabye abantu ne bagenda ne babajjanjaba nga waliyo eddagala gwe nga gwe nasuubira olina eddiini okyalina eddiini ku mutima noga nti eddwaliro lino bwe bagendayo erya gavumenti eddagala balisangayo olaba ne National Referral Hospital y'Emulago bajjuzaako clinics zaabwe eddagala lyetuwayo nga balifulumya ekiro baliteeka ennaku ezo babbye aguuma agakebera brains agakebera ensigo gonna bagafulumizaamu ne bagabba kati gwe nkwadde nze bwe mba nga jjajja wange ow'e Nakaseke agenda mu Nakaseke Main Hospital ng'ekinene nnyo kyasobola okusangayo n'ennaku zo tekikyasangika ye Panado noddira n'obwana obuto bwe bazaala okubuteekako omusalaba nti simanyi ne gundi zaabwe zino eziringa nappi pampa nti pampa ne pampa mutaddeko omusolo lwaki omusolo gwoteeka ku pampa toguteeka ku andaweya ezaffe abantu abakulu kubanga twalirabye omuntu omukulu ng'abusula nagamba nze andaweya bagitaddeko omusolo sijja kujambala kanyambaliyewo empale yange ngende naye n'akaana akatalina katamanyi kigenda mu maaso n'okateekerako omusolo n'olwekyo sebo ffe tetugaana bino basobola okubisoma especially nga babisomera abo abatamanyi nsi wagyeraga naye nkugambye nti Museveni twamugamba nti oba oyagala okugjawo obwavu mu ggwanga sookozeewo ebibiina by'abeegasi ekyokubiri oteeke ennyo ssente mu by'obulimi ekyokusatu banno booli nabo ku lusegera abanyaguludde essente z'eggwanga bazikomyewo kubanga these thieves are known they have trillions of money outside Uganda bazifulumya era y'ensonga lwaki olaba nti ffe abamu mujja kusigala nga mutunenya nti ababaka tebawagira budget amakubo tegakolebwa mabi railway system yafa ono akimanyi yafa water system yafa amalwaliro gonna gaafa abantu abasuubuzi abatono nnyo be tulina bonna bababinisa omusolo mbubo bano tebawa musolo n'obubinja bwabwe obwabatono ennyo ombaka wa Nakaseke bwe nsigalirawo ssebo mukama wange nga maliriza ne kano yesebo budget speech ebadde ya pages 5 ebyo page ya 3 ogenze nogaye budget yammwe mugyekolera page ya 3 bwada maliriza 127 ke katundu. It is a budget that provides opportunity for every Ugandan to have a stake in the economy. I therefore dedicate this budget to those Ugandans who are working hard day and night to expand and modernize our economy and our country. Target this budget is made for us. It's for every Ugandan. Yawulanga nnyo ebigambo by'abasajja abo bwe batyo bazze bakozesa oluyayeyaye lungi nkugambye
diza abanyunyusi abo basajja banyunyusi tebasobola kukolera munansi budget emuyamba bajja kusigala ngaawo tuze okugaggawaza kati gwe nakuterawo nawe no sente milioni zange 5 zakulema okulya naye kugamba programu ze baze bateekawo simanyi bonna bagaggawale simanyi nadisi simanyi emyoga simanyi poverty action plan simanyi sente z'abavubuka simanyi sente z'abakadde where is that money kubanga sebo omusajja gwe bayita Idi Amin Dada era tusubwa nnyo kubanga emyaka gino gye mwawa abasajja bano singa mwajiwa Idi Amin singa Uganda kati efaanana nga Amerika naye olw'okuba nti sebo mukama wange ogende w'omukulu ono olw'okuba nti no bannansi abasinga muli mutulo babalowooleza bulowooleza n'abalala mwaggwamu dde essuubi kati omukulu asoma budget eyo nga temusobola na kumugamba mu budget mulimu ki ekyaffe nga sente